Juzi bwe twali tugenda mu nnaka enkulu, minisita Nabakoba yavaayo n'ategeeza eggwanga nti be tuyita ba private security guards ne bakanyama tebadda ku mataka gonna agaliko enkaayana. Era twagala kuvumira bakanyama bonna abantu be bakyakozesa nga bagenda mu maaso oba aba security guards abo companies ezo z'Wannakyewa okulaba nti badeployinga abantu ate nga bayina emmundu. Twakigaana era nga ffe district security committee we tunaasanga omuntu yenna mukwata mundu nga tamanyikiddwa tujja mukwata mangu nnyo kubanga tetukkiriza wantu wali nkaayana kubeerawo bantu babijambiya kubeerawo bantu bakanyama n'okubeerawo n'abantu b'emmundu okwo kuba kutiisatiisa bantu. So security agikula mu district abeera RDC. So n'olw'ensonga eyo abantu mwenna okujjako nga poliisi ey'ekitundu ekyo ng'oba oliawo security committee esazeewo nti poliisi eyo yeba edeployingibwa ku ttaka eriba likaayanirwa naye teri muntu yenna akkirizibwa kukola deployment nga district security committee temukiryalinze. So tubasaba gye muli yonna abo bonna bakanyama abo bonna ba private security guards abakutte mundu nga bali ku mataka agaliko enkaayana mututegeeze tubakwate mbagirawo.